Tikidde twakulaza emboozi y'Abooluganda bana abaafiiridde mu nnyumba mu ngeri etannategeerekeka. Abaafudde kwabaddeko Musaabuddalo emyaka 63 nga yennyinimu, Nansamba Kamide emyaka 60, Nalwadda Fatuma emyaka 5, Sakwena Tugume Juma emyaka 6. Ati engeri gye bakeera okugenda okukola etwama ne bakola omukaaga Bukedde ne bagenda ne bakola, naye olwaleero engeri gye batakola lwa Sande netwebuuza baagi baalazeewa. Olwaleero abafamire z'abagenzi basabye poliisi okukola okunoonyereza okw'amaanyi okulaba nga batuula ekyaviiriddeko okufa kw'abantu baabwe. Naye banaye kunyiika gye nnina ku mutima, nsaba ndabeko oyo omutemu eyanzitidde abazeeyi n'abaana. Njagala Mukama Katonda omundeetere mu feesinge bwe nti bano bakulembeddwa mu masango Maaka bategeereza nti abantu baabwe bo nga bafamire bakakasa nti baweereddwa butwa olw'embeera emirambo gy'abagenzi gyasangiddwamu. Era ngenda naye ngenze n'obulumi bungi, mbasaba busabi banoonyereze ng'ekisoboka kulabike nga bakola tebatukweka mazima. Ngamba ye abakadde bano bagenzeewo babadde bandekeranga abaana nga waliwo gye balaga, naye olwaleero abaana bagenze nabo batya. Ngende kukuka ngendeyo ndabe kubanga abantu bafudde lumu ate ebbaluwa ezimu zigamba bano bafudde butwa, bano bafudde kiziyi. Bagamba nti oluvannyuma lw'okuziika abantu abo ebitundu ebyenjawulo poliisi yakomyewo awaka okunoonyereza era netwala sampulo z'emmere abagenzi gye baalya ne bagitwala mu laabu zaayo okwongera okuzuula ekituufu. Kuba ebadde wano yakatwala emmere eyo gy'olaba egenda etesitinge naye bakubaliza za poliisi tezikomawo mangu. Naye kakati empewo nga wezimulinyeeku yatugamba nti ki olijaze nambateeramu obutwa misana. Abanoonyereze lipooti efume mu bwangu ate era wabayo ebitongole byonna ebisobola otukwasizaako ku baana kuba basigadde bato ate bafiiriddwa abazadde bombi. Tukubiddwa nnyo ennaku ey'amaanyi nti bonna bafiiridde mu nju, naye nga nze kyensaba nga gavumenti etuyambe etubuulire amazima. Batulaze n'enva abagenzi baalyako ez'ebinyeebwa era nga zisangiddwa nga mulimu obuntu obuddugavu bwe bagamba nti bwandiba obutwa. Mboga iko njugu balipiga sasa. Kyokka badde bakyali awo omu ku Abooluganda n'alinnyibwako gwe bayisa omuzimu ogwa Nansamba Kamide n'abategeeza nga bwe baalidde obutwa. Kirabikira kuba enfa gye twafaamu ekintu kyanjuza ebyenda byonna bambi obutwa nga bunjuza ebyenda naye ssentebe w'ekitundu kino Hamza Yusuf Tebandeke avumiridde ebikolwa eby'ettemu ebyakoleddwa ku batuuze be. Ffe tetugenda kutuula, tugenda kunoonya paka we tunaazuula oyo ani ayakikoze. Ebyo bijja kwongeramu gavumenti amaanyi kubanga bwe tunaaba tuvaayo eno wansi ne tugikwatirako okunoonya abakozi b'ebikolobero. Robert Musanje yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Emizannyo kyadda kiba champion ba Liigi y'eggwanga ya Ssentamu Uganda Premier League sizoni eno eya 2020 aba Express FC bakwasiddwa ekikopo kyabwe. Omukwasi wa golo eya Express FC Mathias Muwanga wamu n'omuteebi Yunuso Ssentamu wa Vipers SC basemeddwa. Nga bachampioni ba sizoni ya 2019-2020 aba Vipers SC bachabanje ekikopo kyabwe bo bachampioni ba sizoni eno 2020-2021 aba Express FC bakwasiddwa ekikopo kyabwe ku mukolo ogubadde ku kitebe ky'abateeka Ssentamu Liigi aba Ssentamu ku Solids House mu Kampala. Omukwasi wa gola Express FC Mathias Muwanga yamazeeko empiira 13 nga tateebeddwamu ku mpiira 26 ye mukwasi wa gola yasinze nga David Serebe yamukwasiza engule ye. Ssentamu wa Vipers SC ye muteebi yasinze ne golo 16 nga Franklin Wanga wa Ssentamu yamukwasiza engule ye. Oluvannyuma Pulezidenti wa FIFA Moses Mawogo ng'ali n'abakungu abalala bawadde ekikopo nga kikwasiddwa omutendesi wa Express FC Musa Bosa ne Isaac Mwesigwa akulira emirimu mu ttiimu. The coach and the captain please move closer to receive that trophy.
Wankurukuku boys. I'll start on the note that putting record straight, last year the champions of the previous season were offered an opportunity to be handed over the trophy. Star Times and FUFA were ready, but the club was not ready to receive the trophy. Tusobola concentrating omwaka guno ne tule wankulukuku concentrating ku mupiira okulaba nga tusobola okufuna obuwanguzi buno bwe tutuuseeko obw'ekikopo kino tituwaddeyo obudde bungi okulaba nga tulowooleza omupiira. Nga Star Times tuli basanyufu nnyo okubeera nti tulabye liigi eno sizoni yaffe eyokusatu okubeera nti no tuvugirira Ssentamu liigi eno, naye ate buli sizoni tulabye nti no twongera kula ne liigi eyongera kula. Eno sizoni yakubira omuddiringanwa nga liigi esazibwamu olw'ekirwadde kya COVID-19 nga Express FC ekikopo ekiwangulidde kubonera 58 UR 57 nga Vipers SC yabadde ku 56 nga buli ttiimu yabadde buzayo empiira ena. Ate mu malala emyaka 3 emabega Express FC yasimatuka okusalwako okudda mu kibinja kya wansi ku mupiira gwayo gwasembayo mu sizoni eya 2017-2018 kati ssaawa eno beba champion ba Liigi y'eggwanga. Omusasi waffe awayizaamu n'abamu ku bawagizi saako abaaliko abazannyi wamu n'abakungu ba Express FC nga bawadde ensonga eziyinza okugiyamba okusigala ku mutindo. Of the Uganda Premier League. Express FC ebadde yakoma okuwangula ekikopo kya Liigi ya Uganda mu sizoni ya 2011-2012 ng'ekikopo kya sizoni eno kyekwasiddwa leero ku ofiisi za Star Times kyekikopo kyayo ekya Liigi ekyomusanvu nga Liigi yageze okusazibwamu olw'ekirwadde kya COVID-19 nga Express FC yeekulembedde ku bubonero 58. Aba Express FC batufu okusanyukira ennyo ekikopo kino olw'ensonga emyaka 3 emabega mu 2018 yasimatuka okusalwako okudda mu kibinja kya wansi ng'awona ku mupiira ogwasembayo mu yawangulira Amasavu FC ku ggoolo emu ku bwereere eyateebwa Alfred Leku ate URA FC n'egikubira Prime FC bwetyo Express n'esimatuka okusalwako okudda mu kibinja kya wansi ekya FUFA Big League. Shami Mukirabo omuwagiza Express FC Lukurwe atenga mukyala w'omutendesi wa Bossa y'omu ku basinga essanyu ng'omwaka guno ye ne bbaawe Bossa bafuniddemu ezzadde wamu n'ekikopo. Malayika ajja n'omukisa. Malayika twakoma okutwala ekikopo 12. It was 2013. Naye naza Malayika tetwaddamu kuddirira twagenda mu maaso buli Malayika omupiira gwaddagendawo nga tufuna win omupiira gwaddagendawo nga tufuna win. Akanya n'abagamba nti omutendesi Bossa y'omu ku babadde empagi oluwaga. Waliwo ebiseera ebyo Viper yatwala ekikopo Vipers ng'esinga businzi Express goals naye nga twenkanya points ate nga Express yali mu mbeera mbi nnyo abazannyi bakulonderera tebalya tewali ki naye nga Bossa yaliwo. Nera Bossa abadde wankizo nnyo ku kino ekikopo. Ibrahim Jingo ng'ali mu ttiimu ya Express FC ebadde asemba okuwangula ekikopo kya Liigi mu 2012 akubye ttooki mu ttiimu ezizibaawo n'eneriwo kati. Kale consistency y'abasambi n'abasambi obuteewaayo omusambi w'omupiira bataba motivated ne attitude yo mu kisaawe ebeera ya wansi nnyo naye motivation gye baateekawo eyo kyensuubira yeyongedde muki abaana ab'amaanyi. Omutendesi George Best Nsimbe eyali mu mitambo gya ttiimu eyawona okusalwako ku mupiira ogwasembayo mu sizoni ya 2017-2018 ayogedde ku kibadde kiremeseza Express FC. Management balinga tebatwala buvunaanyizibwa bwe balina kutwala naddala saidi y'abasambi okubanga basasulwa ku musaala entambula n'emmere okulya naddala nga bamaze training tebyalinga so omulundi guno Orient Express kyosiza buli kimu nabanga wadde serious abakulembeze n'abasambi naddala mu ntereeza eya governance okuviira ddala waggulu egenze etereereza ddala so no kigireetedde okuba nga ebadde mu myaka 3 eyongedde ofuna abavujjirizi abagiteekamu ku ssente okwongera abakozi abayamba okuba nga ttiimu gyeteekateeka bulungi ate era tugenze n'okulaba oluvannyuma nga ne welfare y'abazannyi yeeyongedde ddala. Oluusi okulinnya ku ntikko kiba kyangu n'okuwangalirayo kye kisinga okubeera ekizibu nga bangi boogedde ku Express FC kiyeetaaga okukuuma omutindo gwe gumu ne sizoni ekya. So tusuubira nti coach
bw'aba alaba abazannyi bamala kirungi naye nsuubira bw'aba alaba si be batuukana n'omutindo ttiimu ejja kwegatta wamu eyongeremu ku bazannyi abasobola okutuyamba ddala ku continent ate ku ssaawa y'emu n'ewaka. Express mbadde nsaba abasambi nga bwe baliwo basigalewo then balabe bwawe beetaaga okwongeramu abasambi kuba ttiimu si embadde mbi ttiimu ebadde nnungi bongeremu ku basambi abatonotono abayinza okujja banywereza ttiimu naddala kati nga bwe bagenda ku bya continent bafune ku bantu abayinza obayambako batwalako mu maaso. Departments singa bongeramu department esaza layini ne department ezibikira nsuubira ekikopo ky'omawanga ga Africa ekivuganyi Champions Cup eyo sobola ogireeta. Express FC okwangula ekikopo kya Liigi ya sizoni eno yagenda okukiikirira eggwanga mpaka za Africa eza CAF Champions League. Ate mu malala mu muzannyo ogw'okubaka obukulembeze obupya bwakamala wiiki 5 mu mitambo batandikidde mu kukyusa ofiisi z'ekibiina eky'omuzannyo gw'okubaka ekya Uganda Netball Federation nga zivudde erugogo ne zizibwa ku Old Kampala. Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Hamson Obuwa yakiikidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'omukolo gwetabiddwako ne Honorary President Dr. Lawrence Mulindwa eyali ku Pulezidenti wa SC Villa Engineer Ben Misaga amyuka Pulezidenti wa FIFA Justus Mugisha wamu n'eyali akulira emirimu mu Uganda Investment Authority Dr. Magi Kigozi. Office empya ziri ku Aga Khan Building Old Kampala nga Minisita Obuwa atongozza n'ebbendera y'ekibiina ky'okubaka n'abakuutira okunoonya abavujjirizi okwala okusigama ku ssente za gavumenti zokka. We must venture into the corporate world. And if you need me, I am available to lead that team. To Coca-Cola, to UN Women. If you need people like Maggie, you need people like Dr. Mulindwa, you need people like Misaga, you need people like my big brother, the Vice President of FUFA. We are here. Our address is in Uganda. We can join the team. And we move to give you the support you need. Oluvannyuma Minisita Obuwa asaze akaguwa okugulawo ofiisi mu butongole okuzza okusala keeki. Naye Mukama tumwebaza nti olwaleero tufunye ofiisi yaffe abantu balina space we basobola okutuula ne bakola emirimu katusigazza kupangisa abakozi oba kuleeta abakozi abagenda okukakasa nga ofiisi eno eddukanyizibwa buli lunaku eddukanya emirimu gy'omupiira gw'okubaka. Dr. Lawrence Mulindwa nannyini ssomero lya St. Mary's Kitende erikoze ennyo mu kuzuula ebitone by'abazannyi b'okubaka akubiriza abakulembeze b'okubaka ku ky'okubunyisa omuzannyo okwetooloola eggwanga. Olaba ntukola nnyo tugenda ne World Cup ne publicity gwe kufuna ne marketing ebadde ekyali mbi nnyo n'olwekyo twetaaga rebranding of netball okulaba nti tuukaganira ddala ku mulembe guno nsuubira nti the sky is the limit. Netball esaawa yonna guyinza okufuuka omuzannyo ogusookera ddala wano mu Uganda. Okubaka gwe gumu ku mizannyo egisinze okutunda Uganda era ssaawa eno Uganda ekwata kifo kya 7 mu muzannyo gw'okubaka mu nsi yonna. Naffe tukwebaza olwakadde kwotuwadde n'otambula naffe nga tukutuusaako amawulire agataliiko nfuufu era tukasa nti tosigadde kyekimu weekuumire mu kumanya ng'otambula naffe wano ku Bukedde TV. Nze Sharifa Bakatambale nine munange Mebo mulungi tukwagaliza ekiro ekirungi weeraba. Omusomi waffe ayambaziddwa Abana na Shoppers Point abasangibwa ku JBK Plaza.